Munye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayaye. Countrymen, fellow officers, it is good to serve your nation, but the question remains the same: which government are you serving? Ugendayo okampaininga, so tujja ngora tujja e Bukedea. Ncha y'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba omwaka 2025 lunaku lwa gandalo oba giyite weekend, wabula omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti si biseera bya kugandaala, wabula biseera bya kwongera kubanga abunyisa enjiri eya protest vote okulaba nti omwaka 2026 entebe y'obwa president kyaddaaki agibukalako. Wabula olunaku olwaleero nga asimbula okwolekera e Bukedea, ojja kujjukira nti e Bukedea eno Speaker w'eggwanga nyaffe Uganda Honorable Anita Amongo gyasibuka era nga ye MP waayo ow'abakyala nga n'ekisanja ekijja yakiwangula dda bwe yamaliriza okubeera nga ayisibwamu nga teyeesimbiddwako muntu oluvannyuma lw'omuwala amanyiddwa nga Asiyo Florence eyaleetebwa ekibiina ekikulirwa Bobi Wine ekya NUP okumaliriza nga ate asaze eddiiro nga azze ku side ya Anita Among Right Honorable. So Bobi Wine agamba nti bafunyeemu okutiisibwa n'okufuna amawulire nti sipiika yandibaako byabakola side eno n'okuteekateeka. Munye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayaye nga bakute ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe bakola eggulu era nga bwe bakola enoya. Newankubadde nga mulaba tutambula na motoka z'amagye nnyingi abagenda batugoberera, nga tutambula n'emmotoka za poliisi nnyingi abagenda batugoberera si kutuwa bukuumi, si kutuwa security, wabula kutiisatiisa abantu. Bategeezezza nti abasirikale n'amagye be bakuuma abayaye Anita Amongo bateeseteese okukola effujjo. But nevertheless kye tugenda Bukedea n'engora kubanga kimanyiddwa Electoral Commission tulina okubaayo ne tukampaininga, tujja kuba tutulina teeka n'erimu lye tumenye ogendayo okampaininga. So tujja ngora tujja e Bukedea. Ensonga oziwulidde bulungi nnyo mukwano gwange, akuddira mu luyimba bagamba nti taluwoomya. Nabwe kityo nno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba Bobi Wine yeeteekateeka bwetesitesi kubanga ayingira ngora ate oluvannyuma yeesogge Bukedea mu mbeera emu oba endala. Bangi abagoberera ensonga batunuulidde nnyo Bukedea olunaku olwaleero engeri gye kiri nti Bobi Wine eno ayagadde ebbanga lyonna okubeera nga asenserayo n'okuba nga akyusa abantu baayo okubeera nga obuwagizi abangi ababulina ku lwa NRM olw'omulimu sipiika gwakozeeyo gw'okuba nti agisensezaayo. Bobi Wine ayagala ekyo kikyuke ebitundu 10 ku kinne waakyo. So nabwe kityo yeeteeseteese kubanga ayingira Bukedea, wabula nga tannaba kwesoga Bukedea olunaku olwaleero. Ebifaananyi byolaba bye bifaananyi ebivudde mu meeting ebadde ey'akafubo wakati wa Bobi Wine olunaku olwaleero wamu n'abakulembeze Green. Ebifaananyi byolaba mukwano gwange bifaananyi ebivudde mu meeting ey'akafubo ate wakati wa Bobi Wine n'abakulembeze b'ebitundu bya Teso sub-region nga basoose kubanga bawayawayamuko ku nsonga ez'enjawulo bw'abadde tannaba kubanga yeeteekateeka ate okusitula okwolekera mukwano gwange ewaddako. Bati njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero NUP bagamba nti Bukedea jju ngora jju. So balindiriddwa just together kubanga tukutuusaako information yonna nga bwe naaba etambudde olunaku olwaleero. You just have to keep it locked on AGALIWO YouTube channel. So wakati nga Bobi Wine yeeteekateeka okwolekera e Bukedea wamu n'engola olunaku olwaleero, I think bw'obanga wabadde ku mukutu gwa YouTube channel eyagaliwo olunaku olw'eggulo, nina eggulire linnakuleetedde erya officer abadde mu police, no tabeera mu police, abadde mu prison. Abwe ngamba prison be basirikale bano abakuuma amakomera.
Yes, waliwo omusirikale oyo omu kubabadde mu prison obanga wapuje eryo simawo bali baliyitibwa je oba eyibe eriyitibwa poliisi but nakyo kiba kitongole kya byakwerinda ekyetengeredde. So ngenda kubanga mukuteerako wano nkunyonyole biki ebigenda okubanga bitambula olunaku olwaleero wabula teera mukadde ke kamu nga byekwasa oba byekuusa ku Bobi Wine yennyini. Olunaku olwaleero officer gwolaba ku screen yoyo gwenjogerako onamanyiddwa nga Afande Ampe Lawrence oba oyinza okumuyita Cop Ampe Lawrence abadde omusirikale wa prison. Olunaku olwaleero yavuddeyo na recording akatambi kano bwemba namukulazeeko mwamulabye ejjo ng'avudde mu prison oba ng'avudde mu jje eryo ery'amakomera. Sooka omuwulirizeeko wano katono. My fellow countrymen, fellow officers, it is good to serve your nation, but the question remains the same. Which government are you serving under? The government which is corrupt, which is detaining people unlawfully, which is killing people, which has colonized the constitution, that one should not be served. That government should be removed. If you are a really civil servant, a patriotic civil servant, government which doesn't respect constitution should be removed. And if you accept to continue serving it, then it makes you part of it. You become part of it. So you cannot run away, because if you are a servant of a thief, you are a thief too. When the time comes and we say government was corrupt, all its servants were corrupt. You get me? When we say government detained people unlawfully, you will not run away from it, saying that it is for the other one who was on top. No, you are part of it. Because you had an office and you had something to do. You refuse to do it because of fear. Yet here, I always tell you that when you lose your fear, they will lose their power. You are responsible of what is happening. Because ignorance of the law has no defense. When you are serving a corrupt government, you are a corrupt too. When you are serving a government which disrespects constitution, you are part of it. I greet you all in the name of God. Thank you for keeping it there. And we get lost, but we are there. For God and my country. Gambo byowulidde newankubadde wali tomulabye ng'ayambadde enkofiira but y'omu y'ono gw'olaba onamanyiddwa nga Cop Ampe oba omusirikale omukuumi w'amakomera amanyiddwa nga Ampe Lawrence. Mu bigambo bye yabadde ayogerawo mu lufuutifuuti. In fact ekifaananyi ky'olaba kifaananyi ekikubiddwa omukutu gw'amawulire ogw'ensi yonna ogumanyiddwa nga BBC. Amawulire gatandise okuba nga gasaasaanira ensi yonna ag'omusirikale omukuumi w'amakomera mu Uganda abadde ng'akuuma mu prison wabula yasazeewo okubeera nga yeewaggula n'atandika okurekodinga obutambi obubadde buvumirira gavumenti n'okuba nga bulaga ebikolwa ebikyamu. So omusirikale ono atandise okuba nga agoyinga international oba tugambe global anti batandise okuba nga bamuteekako amaaso. So abadde ayogera ku bikolwa ebibi n'agamba nti bw'obanga oli mukozi wa gavumenti n'okkiriza okubeera ng'ogikoleramu ng'ekola ebintu ebikyamu kitegeeza naawe oli mukyamu, akaseera we kalituuka oli oba kiri kubalirwako. Kati ebifaananyi by'olaba eddakiika eno bifaananyi ebyasheyalingiddwa still omusirikale ono bwe yabadde annyonnyola nti ye yeesambye prison ne sekwesamba yenna nabwe kityo yakutte ebyambalo byonna nga bwe kyabadde kimulagiddwa. Waliwo ebbaluwa yabadde emuwandiikiddwa nga bamulaga nti alina okuwaayo buli kimu kyonna ekya prisons kyabadde akozesa kuviira ddala ku ID ebyambalo n'ebisigadde. So omwana omulenzi ono kye yakoze yabikutte bukolokkolo n'abisiba taddaata yenna n'amuwaayo. Era abasajja n'abagamba nti mumanyi nze mbeesamudde. Era oluvannyuma lw'okuwaayo bino yagambye nti I have handed over government stores to Uganda prisons through OC Ngora prison. As usual,
I haven't received any documents to witness handover. Of course, I wasn't supplied since I worked with Akitui Jen Roslyn Osingora, and I know her very well. But at least I have secured audio recording and some photos. So omukulu ono kye yakoze bwe yabadde awaayo ebyambalo bya poliisi y'amakomera era ng'awaayo ne IDs na buli kimu ky'abadde akozesa, tebaamuwadde lupapula lw'obeera olina sayininga mu butongole oluwaayo olulaga nti ebintu bya poliisi byonna nze mbiwaddeyo, sikyali kitundu ku yo, mbeesammudde ebintu byabwe mbibawadde. Agamba tewali lupapula lwamuweereddwa kuwandiika, wabula kye yakoze agamba yakubye ebifaananyi era n'afuna ne recording oba obuloboozi mu bubba, so that ekiseera we kituuka nga baagala okukimuteekako asobola okuba nga akyesammula n'okukyeyambula n'esekweyambula yenna mukwano gwange. Kati n'eddakiika eno engeri gye nkugambye nti olunaku olwaleero Bobi Wine agenda kubeera mu bitundu by'engola ate yeeyongereyo wali e Bukedea. Mwana mulenzi ono omusirikale amanyiddwa nga Cop Ampe oba Afande Ampe Lawrence ewantu gyazaalwa era gyasibuka oba newankubadde gyaweerereza ebbanga lino gyabadde omusirikale w'amakomera, kyekifo ekyo kyennyini ekyangora. Bobi Wine gyagenda kati gayo ono kyakoze yeesunze ne sekwesunga yenna okubeera ng'asisinkana Bobi Wine olunaku olwaleero. In fact rale y'engola mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Afande Ampe Lawrence ayagala kubeera nga agibeerako binafusi oba butevure nnyo nnyini ddala. In fact yadesigninze dda yadidde posta ya Bobi Wine ebadde eraga campaign ya wiiki eno yonna. Ku posta eno naye ne yeeteekako ebbali okulaga nti ekintu akirimu era takyayagala bintu byonna bya kiyayiyayi. In fact agambye tomorrow I'll be in Ngora to officially campaign for Kyagulanyi's presidential bid and urge my friends Itesot community to vote wisely, choosing leaders who prioritize our region's development and Uganda's progress. So nagamba nti olunaku olwaleero agenda kubeera Angola mu butongole okutandika okusagulira Kyagulanyi akalulu k'obwa president. Era we yamaliriza nagamba nti ayita n'emikwano gye bonna abava etteeso okulonda obulungi. Era n'abagamba nti ayagala mufe nnyo ku bakulembeze abafe nnyo ku bantu. Oluno ng'ayogera ku Bobi Wine n'abakulembeze ba NUP side eno agamba nti as a concerned citizen I am excited to rally support for a candidate who embodies the values of integrity, justice and people-centered governance. Let's unite for a brighter future. N'agamba nti yeesunga ne sekwesunga yenna nga ye omutuuze omutuufu omunnayuganda okubeera nga agenda kuyimirira emabega wa Kyagulanyi olw'ensonga Kyagulanyi afa ku bantu n'afa ku bwenkanya n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Bakiranga Cop Ampe oba goyinza okuyita Afande Ampe Lawrence yeteeseteese okuyimirira emabega wa Kyagulanyi ate yavuddeyo n'awandiika obubaka obulala. Wabula obubaka buno bulimu obukambo bw'ekika ekya waggulu. Agamba bw'ati: I want to state that any lawful arrest related to my acts of liberation won't distress me. Nagamba nti ayagala okukitereeza abagambe bulungi nti abo bonna abaagala okujja okumugombamu obwala oba okumukwata okumutwala okumusiba tebalina kye bagenda kuyimiriza ku kwagala kwe okwenkyukakyuka. However, I am aware that they might abduct me under the guise of arrest as they have done before. Nagamba nti akimanye bulungi bayinza okumuwamba wabula nga okuwamba kuno bakufudde oba baagala okukulabisanga abakutte omukwate mu mateeka nti nga bwe baali bamukozeeko. Kanagamba let it be known that such actions won't silence me or deter me from fighting for what's right. I'm prepared for whatever comes next. My resolve remains unbroken. So nagamba nti ye mweteefuteefu oba bamukwata oba bakola ki ekya struggle tagenda kiteeka bbali. Kale tukyali ku bya struggle side eno. NUP omukulu gw'olaba ku screen ye Geoffrey Lutaaya. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 December omwaka 2025 lugenda kuba lunaku lwanjawulo nnyo nnyini ddala eri Geoffrey Lutaaya wamu ne famire ye. Olunaku olwaleero omukulu ono bamutikkidde mu butongole. So bulijjo abavaayo ne bagamba Geoffrey Lutaaya banna omanyi bangi badde naye bamwogerera naddala ku nsonga z'epapula wano na wali. Kati avuddeyo n'akinoganya bulungi oba n'akuba mu stamp
nti ebitabo atikkidwa butereevu. Era agamba nti this graduation represents more than a certificate. It carries every challenge I faced, every lesson that shaped me, and every moment I chose not to give up. I'm proud of how far I have come and grateful for the journey that brought me here. So agamba nti okutikkirwa kwe nga Geoffrey Lutaaya olunaku olwaleero tekutwala butwazi nga just kutikkirwa okulyawo kutyo nedda. Agamba nti bingi byayigidde mu kaseera kasomedde era kisukka just ku certificate eyamuweereddwa. Agamba ebisoomooza asisinkanye bingi nnyo ng'omuntu ne lessons zibadde nnyingi wabula zimufudde omuntu kyali. Era ajjukira buli kiseera kyonna kyalowoozezza okuba nga apowa wabula n'atapowa. Agamba nti yeenyumiriza mu bbanga lyonna lyatambudde okuba nga atuuse eno yonna gy'atuuse. Ndabyeko ne mukyala we Irene Namatovu ng'agamba nti the Bobi boy did it. Bannaye Irene Namatovu baawa akyamuyita baby, Lutaaya akyali baby. So Honorable Geoffrey Lutaaya ono nga member of parliament owakakuuto ku kadya NUP okuva side z'ekyotero eyo. Omusajja wa NUP nyo amaze okuba nga atikkirwa. Yes, bamutikkidde butereevu. Afunye bachelor's degree mu public administration and management okuva wali ku IUIU Islamic University in Uganda. Awo no tuvuddewo tuli ku budde misinde tudduka. Omukulu gw'olaba ku screen ye Joel Ssenyonyi. Olunaku olwaleero, the leader of opposition is celebrating his birthday. He turned 39 today. And he is saying that God be praised. Omukulu Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero emyaka azinze 39 bweddu oba yeeyongeddeko omwaka mulambirira n'ava ku myaka 38 kati afuuse musajja ow'emyaka 39 egy'obukulu. He is celebrating his birthday today, and that is Joel Ssenyonyi for you. In fact, ndabyeko baka bukyagenda maaso n'okutulukuka nga buyiika budda gyali olw'okuba nti ye mukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti ate nga ye mwogezi w'ekibiina ki the National Unity Platform ate nga ye omu ku banene bakabejja abatwala ekibiina ekyo ki NUP the National Unity Platform. In fact, ndabyeko omukyala we amanyiddwa nga Fabrice Ssenyonyi naye obubaka obwoyozaayoza ekibubu kye abutadde mu layini ya bigambo 3-4 byokka. Agambye nti another year hotter. Happy birthday Tata Giana. Agambye nti Ssenyonyi kati omwaka guno gumwegasseeko ate kati agenda kubaayo kya nnyo n'okusinga bw'abadde ayokya emabegaawo. Amugamba nti Tata Giana munnange webale kubanga otuuka ku lunaku luno, webale kutulabirira, webale kubanga otulaga omukwano nze n'abafamire yange oba nze ffenna nga famire. Kale ngambye tukyali ku NUP ndowooza tetujja kuvaawo nnyo. This is one video that I loved so much from Honorable Balimwezo. Wobanga oyagala okulaba vibe eri mu campaign, genda ku campaign ya Balimwezo Nsubuga ojja kutya. Ugambye vibe woba ginoonya gwegenda gwe noonya Balimwezo waayina campaign ebisigadde ojja kusirika busirisi. As we are signing out, I thought it would be a very majestic thing if we go through today's program ey'abakulu abanoonya wa president w'eggwanga nyaffe Uganda. Mulundi guno tetwafunamu mukyala n'omu, sibye ebiri ebiseera bya Maureen Warube kyalya. Kale olunaku olwaleero Frank Buliira Kabinga Ali Lwengo Raka inekyotera Joseph Mabirizi leero yeewummuzaamuko. Then olunaku olwaleero Ndala Mafaabi ali Mpigi Gomba ne Butambala. Mugisha Muntu ali Kiruhura ne Kazo
Robert Kyagulanyi Sentamu wa NUP ali Ngora ne Bukedea nga we nakugambyeko wali. Then Mubaraka Munyagwa ali APAC ayina ebizibu ebimutuuseeko tujja kujja maaso. Then Robert Kasiba anti olunaku olwaleero yeewummuzaako. Then Mwami Yoweri Kaguta Museveni the incumbent oba bano bonna b'ensoose okusoma gwe bataka bano kubanga bajja mu buyinza agenda kubeera Kalangala wamu ne Kalungu olunaku olwaleero. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.